Akabanga kekulungudde nga banna FDC ekiwayi ky'e Katonga beebuuza ku balonzi baabwe okwetoloola eggwanga oluvannyuma lw'enjawukana ze baafuna ne bannaabwe ab'e Najjanankumbi. Bano bazenga bafuna ebirowoozo eby'enjawulo ku bawagizi ku kiki kye bateekeddwa okuzzaako oluvannyuma lw'enjawukana yaabwe, nga bano baayagala okumanya ku nsonga ttaano omwali okwongera okulwanira mu kibiina bakitunule, okuddamu okukolagana ne bannaabwe ab'e Najjanankumbi, okutandikawo ekisinde ekipya nga bamaze okweyawula ku b'e Najjanankumbi, okutandika ekibiina ekipya oba okwegatta ku bibiina by'obufuzi ebiriwo. Mu ttabamiruka gwe baatuuzizza e Katonga ku bbalaza ya Ssabbiiti eno, bano awatali kweyawulamu bakkaanyiza kimu nga nkuyege kale okuggulawo ekibiina ekipya. A new political party to second this motion strongly 100%. Therefore, second the idea and motion. Oluvannyuma obukulembeze bw'abano nga bukulirwa omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago bwaweebwa emyezi wajjinda ba mukaaga okubanga bavuddeyo n'erinnya ery'ekibiina era omulodi n'ategeeza nga bwe kigenda okuggwa. Amangu ddala nga bwe kisoboka omulimu tugenda gutandikako bukwaku. Amateeka tugategeera bulungi. Bakira bino byogerwa ng'aba FDC y'e Najjanankumbi okutubateze era leero bano bazikubyemu Wamaggwe ne Zaaka. Olubasaaka Mansukira ati Pulezidenti wa FDC y'e Najjanankumbi Patrick Oboi Amuriat atandikidde mu kusambajja byayogeddwa ab'e Katonga nga bwe bagenda kale okusaanyawo FDC y'e Najjanankumbi bw'ategeezezza nga ttabamiruka eyabatuusa ku kino bw'ataali mu mateeka. Purported National Delegates Conference called by the former chairman, Ambassador Birigwa, was ultra-vires and void as the convener, and with the ruling of Justice Esther Nambayo, which slapped a court order restraining the same Birigwa and Katonga adherents from organizing the so-called extra-delegates conference on the 19th of September, thus rendering any resolution of such a meeting a nullity. Mu ttabamiruka eyakwasibwa obuvunaanyizibwa ku luuyi lw'e Katonga Ssaalongo Erias Lukwago, ssebo yabuukula n'okubuukula nga mu myezi mukaaga FDC y'e Najjanankumbi bw'egenda okufuuka olufumo naye Amuriat amwambalidde. Maama waffe FDC tugenda kuteekateeka enteekateeka ey'okumuziika mu myezi mukaaga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gone too soon FDC. Mukama akuwe ekyumulo eky'emirembe. He has no clue whatsoever what it took to form this party, to maintain it above political water. He has no clue whatsoever. Guno si gwe gujja okuba omulundi ogusoose ng'ekibiina ekipya kimeruka okuva mu FDC nga mu mwaka gwa 2010 Betty Olive Namisango Kamya bw'atakkiriziganya na bukulembeze bwe yali pulezidenti wa FDC ebiseera ebyo retired Colonel Dr. Kizza Besigye yatondawo ekibiina ki Federal Alliance. General Gregory Mugisha Muntu naye yatondawo ANT n'ebirala era nga bakwatagana bulungi okusinziira ku Amuriat. Kyokka akukulumidde FDC y'e Katonga nti tebayise kale mu mateeka era nkusese ekinno ono anenyezza Lukwago obutawabula banne nga munnamateeka awedde emirimu olaba ssebo atuuse n'okubuusabuusa ebiwandiiko bye. Amateeka tugategeera bulungi, obuwaayiro twabwetegerezza dda. I even wonder which law school Lukwago actually went to. I think the law council needs to question, the integrity of the qualifications of Lukwago. FDC y'e Najjanankumbi kale yeewunyisizza nnyo gwegamba nti ye yali ssentebe w'ekibiina Ambassador Waswabirigwa okwefuulira mu kitinga embazzi ate ng'ekituufu akimanyi nga kkooti we yayimiriza okukuba ttabamiruka ono nti era baakikola mu bukyamu kyokka n'awalaaza empaka. FDC y'e Katonga egamba nti ssentebe w'ekibiina yalina okuyita ttabamiruka kale nga bwe baakikoze nga FDC y'e Najjanankumbi kye kiseera evunname naye Amuriat ng'asinziira kawaayiro aka 36 akasemateeka wa FDC akinogaanyiza nti omumyuka wa ssentebe akkirizibwa kutuuza ttabamiruka nabo aba FDC y'e Najjanankumbi gwe baatuuza. And by the way, the resolutions of 28th of July 2023 were signed by the same Waswabirigwa, a man who is now known to be a climber of walls. He was the one who signed this.
And you could be surprised to have seen him in Katonga posturing as a chairman of a national delegates conference. Abamu ku bammemba abaayawulira FDC e Najjanankumbi kwe kuli n'eyali omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujju Nganda era nga ye yali nampala wa FDC mu Parliament. Salamu Musumbe yali amyuka pulezidenti w'ekibiina mu buvanjuba bw'eggwanga. Dr. Kizza Besigye, Erias Lukwago n'abalala naye bano Amuriati mu njogera ennyangu abalangidde enkwera ebigambo bye mwanattu tebibadde biwoomu wadde n'akatono. The Honorable Ssemujju Nganda Ibrahim is a speaker's peg boy whose integrity is deeply questionable. He's the only Ugandan who has superseded the record of traveling. Our sister Honorable Salam also seen her on several occasions escorting Mr. Museveni on foreign trips. Kyokka wadde nga bano bonna banokoddwayo naye ate omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago FDC ye Najjanankumbi emukukkulumidde bya nsusso. Killing political formations, the DP, Subi, FOC, DJ, wherever he has left those political formations, he has left political turmoil. He attempted to bring political confusion to FDC, and we stepped on his neck. Bino byonna ebigenda maaso ebibiina by'obufuzi okwekutulakutulamu bireetedde bannayuganda okukubagana empawa nti oba ddala kituukiriza ebyawulirwa ng'omukulembeze wa kuno Generaali Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera nti mu kaseera mpawe kaaga kale oludda oluwabula gavumenti lujja kuba lufuuse lufumo abandi nti mululu gwa bannabyabufuzi gw'ate ssebo bino lwaki bijjira mu kaseera nga tusemberedde okulonda kwa bonna. Nabeerayo omu ne mu kibiina ki National Unity Platform mwali ng'abamu batandise okweyawulamu era ng'entabwe evambu kwegabanya mudidi gwa nsimbi gwe balumiriza abamu nti guva mu gavumenti nga ne bwe gwali mu kibiina ki FDC. Ekyamazima bannayuganda babalinze anti tunaabiwulira bulijjo tadduukirira nduulu. Ye yabagirako ddala ssente ono n'abawa ne receipt ssebo kakati n'enamba ze ez'essimu tuzirina. Jacqueline Mbulatiye ye Managing Director wa Kika Guest Tours Limited, kampuni etwala abantu ebweru okuba ekyeyo, ne munne Andrew Sekimuli be baggulawo yafeesi yaabwe okulinaana Lutikko ye Rubaga ng'eno gye babadde basinziira okufera bannayuganda bakira bwe babajjako omudidi gw'ensimbi mbu okugenda okuba ebyeyo. Twasobodde okufuna ekifaananyi ky'oli omukyala Jacqueline Mbulatiye naye nga naye tumunoonya. Ssekama wa Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Peter Mundeyi atutegeezezza nga bano okutuuka okubateekako omuyiggo bwe babadde bamaze ebbanga eddene nga bafera abantu okutuusa jjuuzi lwe bafunye okwemulugunya kw'abantu 43 nga buli omu aggiddwako obukadde bw'eza 22 nga mu kubala okw'amangu wamma ke kawumbi akalamba aka Uganda. Mundeyi atutegeezezza nga kati bwe bakitegeddeko nti Andrew Sekimuli ono ali mu nteekateeka okwetegula ekibabu kalafuluma eggwanga. Kubanga alina already visa ya America kubanga sente ze alina yamala dde okubba bano Abannayuganda so abadde agezaako okukola olukujukuju yabajjako passport n'abajjako sente buli omu bukadde 22 amala okubajjako sente kati n'atandika okubalimbalimba nti banaatera okufuluma. Andrew Sekimuli kati anoonyezebwa kale okusobola okukomyawo ensimbi z'abadde akulumpanyizza ne munne Jacqueline Mbulatiye. Omuntu yenna agezaako okumukubira essimu kati saawa zino agikwata naye n'alimba nga bw'ali bize nga bw'atali mu ggwanga nga bw'atali mu Kampala so tumunoonya buli muntu yenna anaaba amulabyeko eyo mututegeeze oba mututemyeko. Tukitegeddeko nti bano basooka kuwamba paasipoota z'abantu bano kyokka nga n'abamu Mundeyi agamba nti baatunda byabwe omuli ettaka ente n'ebintu ebikalu nga kale basuubiziddwa nti buli mwezi baakufunanga obukadde bw'eza 20 mu ggwanga lya Israel. Ssekama wa Minisitule y'ensonga z'omunda alabudde bannayuganda okwekengera abantu ekika kino kyokka n'abasaba okwewala okwagala obugagga obw'empanattukira. Bannayuganda mubeere beegendereza nnyo. Omuntu okujjako sente akujjako passport yo akujjako national ID in the name of kutwala ebweru okole sente ze bayita ez'amangu mangu kubanga bw'okwata obukadde 22 n'oziteeka wano mu business badde manyi oba mu kyojjamu kifo
kwagala okugabira ono z'obwerere. Mu buufu bwe bumwera obw'obufere waliwo bannansi ba Cameroon ne Nigeria bagombeddwamu obwala nga bagezaako okwagala okufuna paasipoota za Uganda mu bumenyi bw'amateeka nga bayambibwako Munnayuganda eyamazeemu edda omusubi. Minisitule y'ensonga z'omunda enookoddeyo naddala ekitundu ky'e Rubaga nti mujjuddemu nnyo abagwira abeefuddemu mu kujingirira ebiwandiiko bya gavumenti era kwe kukuba ogutakungula eri bannansi okubalonkomanga kale olw'okuba nti beefuddemu okuttattanya erinnya ly'ensi yattu. Omunigeria n'omu baali bamuyita Rahman Adam Bolakale naye yakozesa national ID naye nga national ID eno eri genuine naye ng'eri mu maanya ga Makenke Rahman Adam nga ate okugenda okumwaza ng'ate alina passport ye ey'e Nigeria ng'agirina mu nsawo bwe twamwaza ne tumusanga ne national ID ey'e Nigeria ne tumusanga ne passport ey'e Nigeria ate nga alina ne national ID yaffe ya wano nga kyokka yakyusakyusa amaanya okuva ku Rahman Bolakale nga kati yeeyita Makenke Rahman Adam naye ng'ate yeelimbisa nti ye Mufumbira taata we Mufumbira ate nga maama we Muganda. Bwe twagezaako okumubuuza akana n'akataano mu Lufumbira nga tewali kigambo na kimu bwe kiti kyategeera ate ne tumubuuza maama Muganda nga tewali kigambo na kimu bwe kiti mu Luganda kyasobola okukola ki okwennyonnyola. Okuviira ddala ekifo ewayiibwa kasasiro ekiteeziwo ekyaggalwawo oluvannyuma lwa yo okubumbulukuka ekitongole ki Kampala Capital City Authority kibadde kitakula omutwe okunoonya ekifo ekyenkalakkalira kale we basobola okuyiwa kasasiro. Ennaku ezisoose kasasiro ono abadde ayiibwa Katabi Nkumba mu munisipaali ey'Entebbe naye nga nsalesale eyabaweebwa ow'ennaku ennya yaweddeko. Ekyamazima kino kireetedde kasasiro okuyingiwala mu kibuga Kampala era nga siikulimbe abadde atandise okukyuma. Yaw'Entebbe tumwebaza yakoze nnyo ennaku ze yatuwadde naye nga kasasiro ayitiridde obungi ffe tuproducinga 25,000 eza ttani buli lunaku. Kasasiro yabeera mungi nnyo okulaba nti agenda mu kifo kimu luli tubadde tusuula nga n'ab'Entebbe baleetako ekiteezi buli asomba kasasiro abaddeko ne ruutu ye. Naye this time yenna kasasiro kubanga agenda Ntebbe kibadde tekisoboka era nga tulabye nga tugenda kwonna obutonde bw'ensi. Wano Enkumba tubadde tufunye obubudamu obw'okuteeka kasasiro ava mu kibuga nga emmotoka 17 ezibadde zigenda ekiteezi kati zibadde zijja wano era tubadde tutaddewo enkola ez'enjawulo nga greda okutereeza ekkubo excavator awamu ne foko okulaba muno tusenda kasasiro. Wakati nga bakulembera Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja Musafiri, gavumenti esazeewo nti Kampala Capital City Authority kasasiro emuyiwenga emmenvu ennansana nga bwe banoonya engeri gye bagonjoolamu ensonga eno eya ddala. Okusalawo okugenda emmenvu kwakafuluma mu lukiiko olubaddewo n'abakulembeze aba Kampala n'emiriraano era ebisingako tugenda ku biwa eggwanga birimanye naye mu kiseera kino emmotoka ezibadde zikyali mu lunyiriri okusuulayo kasasiro Nkumba zikyagenda mu maaso nga bwe tukyusa okugenda mu kifo ekipya. Tufunyewo obuzibuzibu ne mmeeya w'e Nansana Mukyala Bakite kubanga abadde nga yitayagala tugendeyo naye tugenda wakira municipality atukkiriza. Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno twakulaga emboozi ng'abatuuze okulinaana ewayiibwa kasasiro mu bitundu by'Enkumba kale basattira olw'oguvundu ogwali guva mu bimotoka ebyali bipaakingiddwa nga si bokka wabula n'abagoba baabyo abaali basobeddwa. Kubanga ye tali wano eyamuggalidde naye ffe abatuuze ffe tubonaabona laba amazzi bwe gafaanana. Amazzi bwe gatubula ku taapu tugenda ku luzzi ne tusena amazzi naye abe bonna byonna amazzi ago agakulukuta okuva mu mmotoka gagwera mu luzzi. Tuze batukompleiningako emmotoka tuzipaakinze ennaku nnyo obuntu bulamu tubukuumye bukoma leero senga olunaku luziba nga batukkiriza yiwa bisaaniiko tugenda biza Kampala tugenda kubiyiwa mu kkubo tugende n'emmotoka nga nkalu. Tuludde eno ekyokulya tetuyina teri mawooteri tunaalya wano
tewali we tukyamira n'abasajja batandise okutulalikira ku bakazi baabwe kuba olina kugenda mu maka ga muntu wegayiremuko omusajja nti nyamba onguze kamere omusajja wakulaba olowooza oli mukwana mukazi we tetulina ssente tetukyakola ebimaali byagwa kati nze ndyewa. Kasasiro ono okubumbulukuka ekitezi n'asaanikira amaka agawerera ddala kireetedde bangi okutakula emitwe ku butya ekibuga we kiyinza okubeera n'enteekateeka ennungi amagombolola ataano agakola Kampala okuli Kawempe, Makindye, Nakawa ne Kampala eyo masekati buli lunaku gafulumya ttani eza kasasiro eziwerera ddala 25 ku budde obw'enkuba ate nga ku budde obw'ekyeya gafulumya ttani ya 20 nga ku zino ebitundu ebisukka mu 6 bibadde bitwalibwa kiteezi. Ayogerera ekitongole kya Kampala Capital City Authority Daniel Niwabine yavuddeyo n'ategeeza nga bannakampala bwe balina okukyusa obwanga ku ngeri gye bakwasaganyamu kasasiro naddala abalimi kale okuleetanga ebintu ebisaamusaamu ate ebyenkizo byokka mu butale anti yeewasinga okusibuka kasasiro. Endeeze ku bisaaniiko ebigogo ebyayi ebikolokomba ebisubi ebyo byonna ebijjira ku mmere tubikendeeze emmere ejje nga mpaakinge nandiki neeyebezze mu butale ebyo byonna ebiba bivuddeko ebikolokomba ebigogo ebibeera ku menvu ebisubi amalagala agabeera ku lumonde ebikoola ebibeera ku muwogo bizibweyo kweza emmotoka eziba zireese emmere bidde mu nnimiro gye bikoze eki gye bivudde. Abatuuze b'Enkumba basatira olw'okutya nti bandirwala endwadde eziva ku bukyafu olw'ebimotoka ebisomba kasasiro ayiibwa mu kitundu kyabwe okumala ennaku wazindaba 4 nga bisimbiddwa mu kkubo erigenda mu kifo ekyabadde kale kibaweereddwa okuyiwamu kasasiro oluvannyuma lw'okuyimirizibwa okuyiwa kasasiro mu kitundu kino. We tutuukidde mu kitundu kino ng'ebimotoka bisimbye lwakasota mu kkubo era abatuuze bategeezezza ng'obutakkaanya wakati wa munisipaali y'Entebbe n'ekitongole ki Kampala Capital City Authority ku kasasiro bwe bugenda okuvaako endwadde okubalukawo mu kitundu kino. Kubanga ye tali wano eyamuggalidde naye ffe abatuuze ffe tubonaabona ne bamazzi bwe gafaanana. Amazzi bwe gatubula ku ttaapu tugenda ku luzzi ne tusena amazzi naye ebyo byonna amazzi ago agakulukuta okuva mu mmotoka gaggweera mu luzzi. Abagoba b'ebimotoka bino batiisatiisizza nga kasasiro we bagenda okumuyiwa mu kkubo kubanga bamaze ennaku wazindaba 4 ng'abavunaanyizibwa ku kubakkiriza okuyiwa mu kitundu kino kasasiro tebassalawo kikyakuzzaako. Abatuuze batukompleiningako emmotoka tuzipaakinze ennaku nnyo obuntu bulamu tubukuumye bukoma leero senga olunaku luziba nga batukkiriza yiwa bisaaniiko tugenda bizza Kampala tugenda kubiyiwa mu kkubo tugende n'emmotoka nga nkalu tuludde eno ekyokulya tetuyina teri mawooteri tunaalya wano tewali we tukyamira n'abasajja batandise okutulalikira ku bakazi baabwe kuba olina kugenda mu maka ga muntu wegayiremuko omusajja nti nyamba onguze kamere omusajja wakulaba olowooza oli mukwana mukazi we. Tetulina ssente tetukyakola ebimaali byagwa kati nze ndyewa era olwaleero kasasiro agenda ayiika mu kkubo. Kino boolyawo kye kinnyonnyolera ddala lwaki mu kibuga Kampala kasasiro yeeyongedde okwetuumamu n'okusingira ddala mu butale. Ekyamazima tubwetoolodde obw'enjawulo naye entuumu ze zitwaniriza wabula Ssekama wa KCCA Daniel Niwabine agamba nti kino baakisalidde dda amagezi. Kira nti n'ekiteezi tubadde tubeera n'emmotoka 7 nga ziyiwa omulundi gumu ate nga tufuna emmotoka 17 ezitwalayo kasasiro buli lunaku. Zino 17 kati zigenze e Katabi ng'emu emu yeeyiwa mu kifo ky'emmotoka 7. Kino kireeteramu okusattira awo okulaba nti no kasasiro tatuuka mu budde kubanga emmotoka eri emu emmotoka 6 zisigala zirinze. Tukitegeddeko nti omuwandiisi w'enkalakkaliro wa minisitule ya gavumenti ez'ebitundu nga yeeruŋŋamya ne zi munisipaali ezeetoolodde Kampala eyisa olukiiko olunaku olwaleero kale okuluŋŋamya ku nsonga eno eya kasasiro. Bino byonna okutuukawo kyava ku njege eyagwa ekiteeze ewaali wayiibwa kasasiro bwe yabumbulukuka n'aleka nga bangi bafumbya miyagi abandi ne bafiiramu nga kati ze mbuyaga ezikunta. Kino kye kireetedde okukyusa obwanga kasasiro n'atandika okutwalibwa Enkumba newankubadde nga waliwo n'eddundu mu kitundu ky'Emukono. Kyokka Niwabine kinogaanyizza ng'Enkumba n'eddundu bwe wali awo ekiseera nga bw'ategeezezza nti kiteezi era essaawa yonna kasasiro waakuddamu okuyiibwayo. Kiteezi tulina okumusitabilizinga
okola nti nno atereera. Ddundu tetusobola kutwalayo kiteezi nti enkola ey'okusuula kasasiro erina kukoma wano kiteezi eri ne tutandika enkola empya eya waste to energy nti buli kimotoka ekitwalayo kasasiro waliwo ekyuma ekimugaaya ne kimugyamu ebintu eby'omugaso. Kimugaaya ne muvaamu amasannyalaze ne muvaamu evvu erinza otuyambako okukola pavers kubanga zibeeramu n'olusenyusenyu, ne muvaamu fertilizer zetusobola okuteeka mu nnimiro zaffe. So ddundu wakuteekebwa ku mutindo ogusukkulumyeko ogw'okukozesa kasasiro mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa okwawukanako ne bwe tukozesa kiteezi awamu ne bannaffe bwe bakozesa nkumba. Kyokka nga bino byonna we bigenda mu maaso, Kampala Capital City Authority egamba nti kyekiseera naddala abaleeta emmere mu butale beppo n'abasuubuzi kale okkendeeza be baleeta mu bitale ebiteetaagisa yo byeyise kasasiro. Kendeeze ku bisaaniiko, ebigogo, ebyayi, ebikolokomba, ebisubi, ebyo byonna ebijjira ku mmere tubikendeeze, emmere ejje nga mpaakinge nandiki neeyebezze mu butale ebyo byonna ebiba bivuddeko, ebikolokomba, ebigogo ebibeera ku menvu, ebisubi, amalagala agabeera ku lumonde, ebikoola ebibeera ku muwogo bizibweyo kweza emmotoka eziba zireese emmere bidde mu nnimiro gye bikoze eki gye bivudde. Amagombolola 5 agakola Kampala okuli Lubaga, Kawempe, Makindye, Nakawa ne Kampala eyo mu masekkati buli lunaku gafulumya kasasiro ali eyo mu ttani 2500 naddala ku budde obw'enkuba, ate nga ku lunaku olw'ekyeya oba ku lunaku olukalu zibeera ttani 2000 nga ku zino ttani eziwerera ddala 200 zibadde ziyiibwa mu kitundu ky'ekiteezi ng'ebimotoka ebisukka mu 700 bye bibadde biyiwayo kasasiro ono buli lunaku.